Uganda y'enkya. Waliwo abantu ababadde be baleeta mu bifo emmengo ne be bateeka mu central government nga sinsobi era singa wabajjawo ensonga bwerwanya ono naavuma ono naavuma ono naakuba ono kati mugenda okumaliriza mwe bano abajja wano okulooza nti mugenda kutaasa ne mulugwamu bali mu script ye bataba balina agenda gye bagoba olwaleero gogwa mu kyoto manyi Antone Jeno ye kiryowa Kiwanuka yes muzukulu wa Jolejo Kiwanuka abatandika UPC abasaba federo abasaba babawe federo bagabana obuyinza bye boogera babijjawa era tebiva mu ggulu bya Baganda bakolagana na Baganda bakiikirira Baganda oba bantu bateeketeeka abatuddeawo nti mukeera bukeezi ku makya ne babaleetera ekintu ne muyimirira ne mukuba engalo naye nga nekyemukubira engalo Abaganda temukimanyi kati mugenda okukeera ku makya ng'omuntu ayimiridde mu kereziya bagamba kakati bannange twagala batuwe federo twagala tugaba n'obuyinza nogamba kati olw'okuba abantu ababa mu kyaki bamanyi nti no tugamba Bugambye amiina bo balowooza bagamba Bugambye amiina ate balaba omusajja yaliraanye wolotaali ate akireetera mu kaseera nti attention eri ku Christmas bantu baagala kuddayo kulya masavu ate omusajja ayogera bulungi addamu kireeta ayambadde bulungi musajja muyivu si obuyivu nga tubuzitadde ebbali muzeeyi kijaana bakugamba Kabaka aleese Katikkiro omuvubuka tosobola kuŋŋamba omuntu wa myaka 6 ate Katikkiro omuvubuka abantu kugamba olw'okuba nti nno tugenda ne tubeeramu naffe ne twejingawaza ne twejjamu okumanya kwaffe kati oli naakeera ku makya n'aleeta ekisajja kya myaka 4 ne kitandika okugamba kakati ffe abavubuka mutuwalana omuntu ow'emyaka 4 atandise n'okufumbiza abaana kakati olwaleero mwenna mulaba leaders of opposition aliwo eyajjanga owa Nuupu aleeta ebirowoozo ebyagala okukyusa mu constitution oba mu ssemateeka ya Museveni naye nga oyo talina njawulo n'Abakabaka yekka abaliwo mu 60 omukama abawo omukisa era kyova osanga nti kati olwaleero abantu abalaba Mayega bayinza obutamutegeera lwaki asambira akapiira ku ludda lwa gavumenti ng'ate alinga omukatuliki w'erubaga era abantu olwaleero abasinga balowooza nti abakatuliki ababadde mu mulembe omutebi ebintu bye bakoze babikoze lwakuba nti nno banyigiriziddwa babikola lwakuba balina mu ka element ka white fathers eri mu Catholic Church so tebakikola mu butanwa yo omungereza abala nti bwe tuba tutambula wano Bufalansa terina weyita kuyingira mu ttwale lyange n'olwekyo balonda omuntu nga kyakola akimanyi ate twagala okusaanyawo Obwakabaka naye twagala tubusaanyeewo nga tugamba Abakatuliki ekyo be bakikola Abakristaayo twalina omwoyo gw'Obwakabaka twali ekyo tetusobola kikola ki kati kyova olabanga Charles Peter Mayega ali ligidi nnyo okulaba nti Buganda esaanyizibwawo naye nga mu paatiri agenda kwolotaali ne bamusembeza kakati eyo yonna njagadde okukulaga bukodyo ki Omungereza bw'azza asamba Buganda kati bwe tumala okuyingira mu bibiina by'obufuzi nga bimaze okubukala Cohen amaze okulaba nti kyeyagala kitegeerekese bataddewo Democratic Party bwe baba bagireeta yava mu kulonda kwa Katikkiro wa Buganda
okwataano ndooza mwenaawo balonda Michael Kintu, waliwo n'omwami oyo yatandika Democratic Party Kiwanuka Benedicto omulala yali mubaka wa lukiiko erinnya nalyo ligenze ne bwe naba Matayo Mugwanya kati Matayo Mugwanya ayagala obwakatikkiro naye nga obwakatikkiro bakristaayo be babulya kati Michael Kintu yali mukristaayo naye nga alimu omwoyo gwa Buganda kakati naye mukazanyaako gundi abakatuliki bagamba bababodde kati Matayo Mugwanya atandika ekibiina kya Democratic Party nga kisimbye ku bukatuliki mu 54 kati UPC naye zze waliwo ne Progressive Party era ya Eridadi Muliira kati zonna weeziri bonna bali mu kisaawe ate Buganda emaze okuteeka omukono ku ndagaano ya 55 egamba nti kati obwakabaka bugenda mu abeeyense Abaganda bwe tuba tukola ebintu tuteekwa Abaganda okwerondera abakulembeze Abaganda bonna bateekwa okukuba akalulu baleeta ababaka b'olukiiko kati ababaka b'olukiiko bagamba Buganda gw'ojja kuleeta ababaka ababo nga bali kitole bakkaanya kyekimu bali kitole okuleeta ababaka ekitole kiringa ekigamba nti Buganda ederigetinga abantu baayo beerinako obuyinza bwe baba ebintu kwegamba bagenda nga balina omugweno ogubasibye singa mugenda eri ekintu ne kiremerera mudda wano ne mutunnyonnyola si kugenda bugenzi nti no nze abantu b'ekyannamukaaka be bannonda n'olwekyo nzira mu bantu b'ekyannamukaaka nga bwe kiri olwaleero luli kyali nti ebintu bwe bigaana mukomawo e Buganda ne mugiwoleza olutabaalo kiki ekiganye kati nga bwe batwe bashepinze enteekateeka etambule kakati ye Cohen nga buli we balinnya ekigere alabawo buli we balinnya ekigere alabawo n'abakirinnya abamanyi nti ono ekkubo lyakutte lyeryo lye twapima bantu be tateekwa kutambulira ku kataka tateekwa kubuuka we twapima lukuubo nti gwe bw'oba otambula oyita wano naye bw'oba otambula oyita wano kati ekirala babeera ne famire eziteekwa okutambuza ebintu okuva emabega nga bwe nakugamba nti abantu bajja ne babayingiza mu kanisa ne mu kereziya ne mizikiti nga sinsobi naye famire ezo bwe baba bakola ze zijja zitambula nti bw'osanga abantu ababadde bali obwakatikkiro ojja kusanga nga abasinga balina oluganda ku Saapolo Kaggwa ojja kusanga nga abasinga balina oluganda ku Stanislas Mugwanya balina ku Hamu Mukasa balina ku Zakaria Kizito Kisingiri n'abalala kakati eyo yenteekateeka eyaliwo Buganda yo weekolera ensobi no bwe bamala okugenda mu bintu ebyo Buganda erangiridde okukomya endagaano kati baleeta gundi Grace Ibingira Bob Ngobi ne Bob Ngobi ye yali owa Busoga waliwo n'omubaka yava e Bunyoro naye nga bamemba ba UPC George Magezi kakati bajja bamatize Muteesa ayimirize ekirangiriddwa ekya Buganda okukomya endagaano n'okwefuga kati Grace Ibingira yalina oluganda ku mugabe wa Nkole tuyinza omuyita omulangira mu bugabe bwa Nkole kati ajja amatize Muteesa akkirize Buganda etambulire wamu ne Uganda mugenda okuteesa okwefuga kati Grace Ibingira olw'okuba nti yali mulangira wa Nkole yakolerwa mangu enteekateeka esisinkana Muteesa
namwe Ssaabasajja Kabaka ebintu bino ba Michael Kintu byalangirira biyinza obutaba birungi naye twafe kale mmwe nga Buganda mmwe mwatukuza era ebintu bye tuzze tutambulirako magezi gammwe omanyi Omuganda bw'omuwaana ky'omuwaana ne bwe kiba tekirimu makulu ye ebyobugagga byonna byakutabikuwa kumulaga nti omusumuusa gwe kasi omugamba nti Omuganda oli wa kitalo Omuganda oli wa bbeeyi era Omuganda wotoli tetuliiwo ebyobugagga byonna Omuganda abikwata n'abikuwa osooka kumuwanika n'omuteeka mu bbanga era kyova olaba nti omuntu ateekwa okugamba Buganda erina special status bw'olaba n'omwana tibuhabulwa abagamba nze bannange nze sigenda nakufuga Uganda eno njagala kutereeza byasoba kati njagala kuzzaawo Bwakabaka kati buli omu teyafaayo okumanya na biki bye bateekeddwa kukola na bye bateekeddwa kukola ki yabalaga nti ali wano for Buganda era mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe Note 773 2M6 58 Note oba Note 703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. ya mukulu mu birungi ki ye Ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International. Olukiiko olwo abazze bagobera omukutu guno mutegeera kye lukola naye mu bufunze obw'ekitabo olukiiko olwo luubirira okulaba nga Buganda eri entuufu ebeerawo eyimirira ate era yeetengerera n'okwongera okulwanirira ekifaananyi ssaako n'erinnya Buganda oba nnyaffe Buganda okugenda mu maaso. Osobola tugoyera ku mikutu emigattamantu emirala ku TikTok, Instagram ssaako ne Twitter ne Facebook wonna Uganda ey'enkya. Yes, osobola kukubiriza n'abalala okujja okugoberera omukutu guno olw'ensonga nti obubaka bwe tuteekako si bwebwo obukyamuukiriza obuguumiriza obukuma omuliro mu bantu wabula obusomesa obuwabula ssaako era obutendeka n'obwogiwaza obwongo n'emitima gy'abannansi. Omulundi guli episode ey'okuna yabadde yakuna, yes, yakubiri yakusatu yakuna twayogeredde ku Buganda werina okubeera ne inline era ku kyobukulembeze naye eyaleero nja kuddayo ku yokusatu we twakoma nga tusomye Daily Monitor wa July 2012 nnaku zomwe zaali 12. Very good. Edition yali ya about Uganda at 50 ne batulaga engeri Sir Andrew Cohen bwe yajja mu ggwanga Buganda by then okutema empenda n'okulaba butya Uganda okuteekateeka Uganda okufuna obwetwaze. Naye awo we twakoma, yes, gwe musingi gwe twali tusimye. Njagala tweyongereyo ku mpapula ezo ebbiri ze twasoma ezaali ziddiŋŋana ezaali zikwatagana ku federal. I think nsoba wako rewind ate oluvannyuma ne mumanya gw'ataalaba we twakoma. Mukulu Njuki, tugende buterevu ku nsonga. Tulaba Sir Andrew Cohen azze mu Uganda okuteekateeka Uganda okufuna obwetwaze. Awe tuba tweyongererayo ndowooza twaleka tusimye omusingi nga tubategeeza nga tumaze okubusoma n'okukola kutya ekyaddirira oba ebiddako mu maaso awo
bye tulina kati okutegeera tugende nga tuwaya mpola bwe tutyo. Sebo neyanziza omutesitesi wa program omukulu Moses Wamala nti twali twogera ku Uganda engeri gye yeefugamu emabegako mu puroguramu zaffe ezayita era tubuuza nti baani abalwanirira obwetwaze bwa Uganda bannayuganda ekyo nga tetunnafuna ansa ne twongera okujja nga tutambula paka lwe twatuuka ku Bwiino omukwafu eyafulumira mu lupapula lwa Daily Monitor ng'atubuulira lwaki Cohen yajja mu Uganda oba lwaki baamuleeta. Cohen nga yaliko omuwandiisi w'amatwale omuto under secretary gwe baasindika okujja oba okugenda mu mawanga ga Afirika okukola okunoonyereza ababuulire ddala kiki ekigenda mu maaso kuba waliwo ekyali kigudde mu Ghana mu kiseera ekyo gye baayitanga the Gold Coast. Kakati engeri bankuluma gye bajjamu yalinga egezaako okwagala okulwana bagoba abazungu n'olwekyo kyakanganya Abangereza mu Colonial Office ne bagamba twagala ekintu kino tukigeme mangu wind of change kwegamba omuyaga ogwo bagusimbira emiti egigukwata kati basindika Cohen agenda akola research mu Canada naye Obungereza gye yafugako alaba bwe baali bave Canada bakola batya kakati agamba enkola gye twakozese eyakozesebwa Canada gye tugenda okutwala mu Afirika kati Cohen najja Cohen mu kujja mu 1952 mu kiseera emabegako baali baayita mu kanisa ya Uganda ne mu madiini amalala ne mu bukulembeze obwaliwo mu Uganda obwa gavumenti ya Bungereza okuteekawo ebitongole ebyali biddukanya entambula ya takisi oba ne baasi bwebitye ebitongole by'entambula ebitongole by'obulimi ne bibeerako okulinga okwegugunga okulwanirira eddembe naye mu kyo emabega waakyo bw'osoma oba bw'ogenda okuba tooki n'okunoonya kiki ddala ekyali ekigendererwa kya bino oba ekyateesawo bino okiraba nti abazungu baali bateekateeka abantu bateeketeeka ebibiina by'obufuzi era mu Uganda Farmers and Transport Association n'ebirala mwe mwava obwegugungo bwe bayita namba 8 namba 9 obwalimu batakabu okulwanira okusunsula empamba n'emmwanyi kati ne tujja naye ku nkomerero yaakyo ne tufuna ekibiina kya Uganda National Congress ekya Musaazi era lwaki Musaazi bamuziika Kololo Musaazi ekimuziikisa Kololo nti y'omu ku baayamba Abangereza okutandikawo ebibiina by'obufuzi mu Uganda yabayamba nnyo yakola omulimu gw'amaanyi yakola omulimu munene ekyokubiri nakkirizisa abaddugavu nti political parties nezitandise ziteekeddwa okuba mu kifaananyi eky'abaddugavu nga bannannyinizo kuba ye omuzungu ayagala bw'aba agenda okukulwanyisa afune ekintu kyakukwasa oba ekitala kyakukwasa gwe kennyini weesale kundi kati Musaazi atandika Uganda National Congress abantu bagitunuulira nga ekibiina ekizza obbalwanirira agenda bamugamba naye ekibiina kino kya bannayuganda bonna ali kuluutinga abantu okuva e Busoga okuva mu Northern Uganda aleeta Yekosafaati Engwa kati Yekosafaati Engwa ye yali akiikirira Lang'o mu Uganda National Congress naye oluvannyuma bwe bamala okuteekateeka Obote
ate balabanga Obote asinga ekosofatingwa mu Northern Uganda. Kakati abavubuka bano be batwala okutendeka, omu gwe batwala mu bikajje Nairobi n'omulala gwe batwala mu Cambridge University, bwe bajja bakutula mu Uganda National Congress evaamu ebiwayi bibiri. Yes. Batandikawo People's Union nga kuliko Abomayanja, kuliko Jolejoyi Kiwanuka n'abalala. Kakati ate Obote waviire Nairobi n'akomawo. Kati bw'akomawo bamuyingiza mu Uganda National Congress. Yes. Uganda People's Union. Kati abeeramu. Kati bw'abeeramu batambula. Bwe baba batuuka mu kugenda okulonda, ani anaabeera candidate w'ekibiina ekyo, bagenda Embaale. Kati mu kavuyo awo we wagira ensasagge nga bano Abangereza baagala okujja Abomayanja mu national politics. Kati bateekawo embeera egamba nti abasiraamu mu Buganda tebalinaamu bifo. Kakati embeera n'egenda ekibuli ekitebe ky'obusiraamu ekyaliwo. Kati ensasagge bwekwata ennyo, Muteesa ababuuza, ani gwe mulina omuyivu? Yes. Tumuwe obwa minisita Emmengo. Kakati bwe bagenda okunoonya omuvubuka gwe basobola okuwa nga kibuli erina Abomayanja. Abomayanja nga yaliwo, yeah. Kakati bakwata Abomayanja bamufuula minisita wa education Emmengo. Kati bwe bagenda okulonda, ani agenda okubeera chairman wa National Uganda People's Union nga Obote yalina obuwagizi mu Uganda yonna. Kuba Abomayanja bamuteekako oyo alowooleza mu bya Bwakabaka. Yes. Tali nnyo ku national politics. Kati bamugjamu balonda Milton Obote. Kati waliwo ekibiina kyali mu Nairobi. Omusajja oyo buli ngenda okujjukira nva mu mutwe. Naye oyo ye yali master w'Obote oba mentor we. Kati yalina ekibiina nga kiriko Kenya's People Congress. Kati bajjako Congress eri eye Nairobi bagigatta ku Uganda People's Union. Okay. Union bagijjako bateekako Congress. Yes. Kati efuuka Uganda People's Congress. Yes. Kati awo UPC wetandikira. Ne balonda Obote nga president w'ekibiina ekyo. Kati ne tujja nga tutambula naye nga tebaliiwo nti nno bakola ebyo balwanirira obwetwaze bw'Abannayuganda. Nti balwanyisa bazungu. Nga bali mu pipeline. Oba nga bw'olaba ekyuma ky'obuwunga bw'okiyiwa mu kasooli naye nga otadde eri ekkutiya mwogenda okuŋŋaanyiza obuwunga obuva eno. Yes. Kakati bo bali abazungu kye baazimba nti bano abavubuka bw'obateeka wano bagenda okuggukira wano nga bufuuse buwunga bwe twagala. Kakati bwe biti ebintu bwe byatambula mu kiseera ekyo tufuna abavubuka bano bazze. Kakati ate lwaki Abomayanja Abangereza baayagala abeere Emmengo nti Emmengo Omungereza yali atyayo nnyo nga bano baayagala bakole ki? Nga atya okwetuukira. Si kwetuukira, ayagala bano bakole ekintu ekiringa ekyabwe. Kakati nga eringa bano ba nationalist ate wa Emmengo waliyo be tuyita ba conservative. Yes. Abagamba ffe twagala Bwakabaka. Bano bagamba ebyo Bwakabaka kale tubwagala naye ate ne national politics tuteekwa omukola ki? Okumutambuza. Yes. Era abasobola okunnyonnyola kale ebintu bino ffe tulinga abaliidinga. Kati waliwo incidence yaliwo eyokulangirira okwefuga kwa Buganda okukomya endagaano. Kati Katikkiro Michael Kintu bwe bamala omulonda kubeera bamulonda ng'olwo ebibiina by'obufuzi bitandise okuyingirawo n'amadiini agabizaala kuba bwe baali babireeta
byava mu political parties ziri enkadde ezasooka ez'amadiini. Yes. N'amadiini nazo political party. Nti zajja n'endowooza bano Bafalansa bano Bangereza. Yes. Kati kwoteeka ba White Fathers nabo abajjanga Bangereza okugezaako okukakkanya Abafalansa Abakatuliki abaaliwa. Abaali wano. Kati olw'okuba Bungereza yo yalina okubala ng'emanyi nti nno esambisa amagulu abiri. Singa White Fathers ereta candidate abawaayo ne Church Missionaries Society bwereeta naye abawaayo. Era ky'oba osanga nti kati olwaleero abantu abalaba Mayiga bayinza obutamutegeera lwaki asambira akapiira ku ludda lwa gavumenti ng'ate alinga Omukatuliki w'e Rubaga. Era abantu olwaleero abasinga balowooza nti Abakatuliki ababadde mu mulembe omutebi ebintu bye bakoze babikoze lwakuba nti nno banyigiriziddwa. Babikola lwakuba balina mu ka element ka White Fathers eri mu Catholic Church. So tebakikola mu butanwa. Yo Omungereza abala nti bwe tuba tutambula wano Bufalansa terina weeyita kuyingira mu ttwale lyange. Yes. N'olwekyo balonda omuntu nga kyakola akimanyi. Ate twagala okusaanyawo Obwakabaka naye twagala tubusaanyeewo nga tugamba Abakatuliki ekyo be bakikola. Abakristaayo twalina omwoyo gw'Obwakabaka. Twali ekyo tetusobola kikola ki? Kati kyova olabanga Charles Peter Mayiga ali ligidi nnyo okulaba nti Buganda esaanyizibwawo naye nga mu paatiri agenda kwolotaali ne bamusembeza. Kakati eyo yonna njagadde okukulaga bukodyo ki Omungereza bw'azasamba Buganda. Kati bwe tumala okuyingira mu bibiina by'obufuzi nga bimaze okubukala, Cohen amaze okulaba nti kyeyagala kitegeerekese, bataddewo Democratic Party bwe baba bagireeta yava mu kulonda kwa Katikkiro wa Buganda okwataano ndowooza mwenaawo. Balonda Michael Kintu, waliwo n'omwami oyo yatandika Democratic Party. Kiwanuka Benedicto? Omulala yali mubaka wa lukiiko. Okay. Erinnya nalyo ligenze. Nebwe naba Matayo Mugwanya. Mugwanya. Kati Matayo Mugwanya ayagala Obwakatikkiro. Naye nga Obwakatikkiro Bakristaayo be babulya. Kati Michael Kintu yali Mukristaayo naye nga alimu omwoyo gwa Buganda. Kakati naye mukazanyaako gundi Abakatuliki bagamba bababodde. Yes. Kati Matayo Mugwanya atandika ekibiina kya Democratic Party nga kisimbye ku Bukatuliki mu 54. Yes. Kati UPC naye zze waliwo ne Progressive Party era ya Eridadi Muliira. Kati zonna weeziri bonna bali mu kisaawe. Yes. Ate Buganda emaze okuteeka omukono ku ndagaano ya 55 egamba nti kati Obwakabaka bugenda mu abeeyense. Abaganda bwe tuba tukola ebintu tuteekwa Abaganda okwerondera abakulembeze. Abaganda bonna bateekwa okukuba akalulu baleeta ababaka b'olukiiko. Kati ababaka b'olukiiko bagamba Buganda gw'ojja kuleeta ababaka ababo nga bali kitole. Bakkaanya kyekimu. Bali kitole, okuleeta ababaka ekitole kiringa ekigamba nti Buganda ederigetinga abantu baayo beerinako obuyinza. Bwe baba ebintu kwegamba bagenda nga balina omugweno ogubasibye, singa mugenda eri ekintu ne kiremerera mudda wano ne mutunnyonnyola. Okay. Si kugenda bugenzi nti no nze abantu b'Ekyannamukaaka be bannonda. N'olwekyo nzira mu bantu b'Ekyannamukaaka nga bwe kiri olwaleero. Luli kyali nti ebintu ebigaana mukomawo e Buganda ne mugiwoleza olutabaalo kiki ekiganye. Kati
nga bwe batwe bashepinze enteekateeka etambule. Kakati ye Cohen nga buli we balinnya ekigere alabawo, buli we balinnya ekigere alabawo n'abakirinnya abamanyi nti ono ekkubo lyakutte lyeryo lye twapima bantu be. Tateekwa kutambulira ku kataka, tateekwa kubuuka we twapima lukuubo nti gwe bw'oba otambula oyita wano naye bw'oba otambula oyita wano. Kati ekirala babeera ne famire eziteekwa okutambuza ebintu okuva emabega. Nga bwe nakugamba nti abantu bajja ne babayingiza mu kanisa ne mu kereziya ne mizikiti nga sinsobi naye famire ezo bwe baba bakola ze zijja zitambula. Nti bw'osanga abantu ababadde bali obwakatikkiro ojja kusanga nga abasinga balina oluganda ku Saapolo Kaggwa, ojja kusanga nga abasinga balina oluganda ku Stanislas Mugwanya, balina ku Hamu Mukasa, balina ku Zakariya Kizito Kisingiri n'abalala. Kakati eyo yenteekateeka eyaliwo. Buganda yo weekolera ensobi. No, bwe bamala okugenda mu bintu ebyo Buganda erangiridde okukomya endagaano. Kati baleeta gundi Grace Ibingira, Bob Ngobi ne Bob Ngobi ye yali owa Busoga, waliwo n'omubaka yava e Bunyoro naye nga bamemba ba UPC. Magezi, George Magezi. Kakati bajja bamatize Muteesa ayimirize ekirangiriddwa ekya Buganda okukomya endagaano n'okwefuga. Kati Grace Ibingira yalina oluganda ku mugabe wa Nkole, tuyinza omuyita omulangira mu bugabe bwa Nkole. Kati ajja amatize Muteesa akkirize Buganda etambulire wamu ne Uganda mugenda okuteesa okwefuga. Kati Grace Ibingira olw'okuba nti yali mulangira wa Nkole yakolerwa mangu enteekateeka esisinkana Muteesa. Namugamba Ssaabasajja Kabaka ebintu bino ba Michael Kintu byalangirira biyinza obutaba birungi naye twafe kale mmwe nga Buganda mmwe mwatukuza era ebintu bye tuzze tutambulirako magezi gammwe. Omanyi Omuganda bw'omuwaana ky'omuwaana ne bwe kiba tekirimu makulu ye ebyobugagga byonna byakutabikuwa kumulaga nti omusumuusa gwe kasi omugamba nti Omuganda oli wa kitalo, Omuganda oli wa bbeeyi era Omuganda wotoli tetuliiwo. Ebyobugagga byonna Omuganda abikwata n'abikuwa. Osooka kumuwanika n'omuteeka mu bbanga. Era kyova olaba nti omuntu ateekwa okugamba Buganda erina special status. Bw'olaba n'omwana ati buhabulwa abagamba nze bannange nze sigenda na kufuga Uganda eno, njagala kutereeza byasoba, kati njagala kuzzaawo Bwakabaka. Kati buli omu teyafaayo okumanya na biki bye bateekeddwa kukola na bye bateekeddwa kukola ki. Yabalaga nti ali wano for Buganda era ye mupakasi waabwe ebyabwe byazze okulwanirira. Era kyova olaba nti batuuka nga tebasobola na kutuula na muganda munnaabwe. Era omugenzi Dr. Sulaiman Kigundu agamba awo nga bamaze omujjako banka ye, bannange twakola nsobi kala twalekawo muganda munnaffe ne tugenda tukola ki, tuwagira omuntu ono nga tulowooza ddala muntu mwesimbu. Naye mmwe bantu ki bayinza okubeera awo nga temusobola na kulowooza ku kye mugenda kukola. Ekyo kijja bwe kityo lwa nsonga emu, bajja nga balina enjawukana mu madiini, balina enjawukana mu byobufuzi. Kaakati ate ne bamala bwe batuuka mu bizibu ne baagala bakaabe nnyo olwa Buganda esituke ejjeegambe bambi Kigondo waffe, bambi Kayiira waffe. Naye nga wano bwe muba mukola ne bw'oba obawabudde balaba nga gwe oli wa bigere era tebawuliriza, bo bali mu kapyata. Kakati bwetyo bwe bajja batusendasenda kati Muteesa akwatagana n'abantu bayibingira ba Abu Mayanja, ba Nelson Sebugwawo,
Eddie Lubowa n'abalala ne Daudi Ochengi bamuleese nga mbega w'Abangereza kati bwe babaleeta Daudi Kakakabinja, Daudi Ochengi, Abu Mayanja, Nelson Sebugwawo, Eddie Lubowa be batwala obote bamunaanika afukamire mu maaso ga Namulondo. Kakati bwe baali bamutwala mu ngeri era y'okuwaanawaana Abaganda bamugamba ojja kwambala stokisi nga ya bituli oyambale n'ekkanzu naye bw'otuuka bamunaanika weeyale maaso gaani ga Kabaka. Obote bwe yatuuka nga yeeyala nga basajja ba Eddie Lubowa, ba Nelson Sebugwawo, Nkalubo, ba Abu Mayanja balaga balaga omuntu omuwulize gwe bakoze eki bafunye omuntu omutuufu. Kakati mwito waziri Kabaka Muteesa asesetuka okuva ku Katikkiro we kuba ye Michael Kintu yalinga omuntu ndowooza yakuzibwa nga obuyivu bwe yayigira ku ggwanga. Bwe ngamba ku ggwanga engeri gyerize litambulamu n'osinkana abantu abakulu ne bakubuulira, n'osinkana bano ne boogera, n'olaba embeera eyo n'egenda ng'ekushepinga. Kati n'omanya nti singa mbeera ntuuse mu kifo kino nsobola okuyisa emmeeri wano newankubadde waliwo enjazi ntegedde abayita wano engeri gye bavugamu ki. Kati Michael Kintu yajja mu mbeera bwetyo. Kati ninyoka nsooke nkole ku nsimbi kati nyoka kanzije mu kitundu ate ekidda kutovaawo. Uganda y'enkya. Wow, tweyongereyo obadde okyali ku Michael Kintu ayigira ku ggwanga. Yes. Kakati amanya engeri ya Buganda bw'esobola okutambula. Yes. Era Michael Kintu ye musajja yayimirira n'agaana yenze sisembye obote. Abu Mayanja n'aga kati oyo manyi yali ayogeza kirimi kati oyo Kintu byayogera tabitegeera kuba teyasoma. Kati Abu Mayanja wa Cambridge University naye nga bwe nakugambye nti okumuleeta emmengo tekaali kabenje. Kyali kigendererwa script egende maaso ng'etambula. Singa bamuteeka eri n'abeera President General wa UPC ayinza okulemwa okutambulira mu bantu bano kuba mu Buganda mu kiseera ekyo waliwo abataka ba Buganda n'abataka ab'ensonga mu Buganda ba conservative nga balina slogan egamba nti abataka ebibiina babiganye. Ebibiina by'obufuzi babiganye. Kati bano batandika okutambuza ekintu kyabwe bakiguze bo bamanya nti ani asobola okukola ebintu mu Buganda gwe bawuliriramu nti Kabaka. Kati bo kasaba amala okusalako Kabaka Kintu nga agoberera bugoberezi. Kati ate Katikkiro atyo okulumba mukama we. Nolwekyo we batomereganira Abaganda bw'oba tobagenderedde bakugajambula. Ne bw'oba kyobagamba kituufu naye kasita oyogera ku Kabaka nga olinga munafuya olinga amulaga nti nno amuweebuula omumalamu ekitiibwa n'ekirala kyekiri ekyobutabawaana. Olina okubawanika waggulu, olina okulaba nti ebikolebwa Ssaabasajja Kabaka alabye bulungi. Kakati tugenze basajja bano Eddie Lubowa basajja basoma ba Nelson Sebugwawo basajja basoma ba Abu Mayanja basajja basoma mu University Bungereza ne Muteesa naye wa Cambridge University. Gwoyinza otya okugamba nti ebintu bino tabimanyi nga gwe neji yali atuuse totuukangayo. Kati gwe Kintu eyasomera ku nsi Buganda ye yakuyigiriza oyinza okugamba nti no wenkanankana ne Muteesa endaba gyalabamu ebintu
Era ekirala kye nazuula mu kunoonyereza kwange nti Muteesa wa bwe bamutwala mu Cambridge University asangayo Sandru Cohen nga naye muyizi kati baaliko ab'omukwano era mu kumuleeta e Uganda nga gavana yajja nga bo bali ku bano yo Buganda ekuuma emikago gyebese kati Kabaka bw'aba alina mikwano gye agikuuma ate b'Abangereza basinga kuuma principles za gavumenti si za mikwano ne bw'aba mukwano gwo naye bw'aba nga ali ku assignment nti bamusindika kuketta mu Uganda anasigala ku principe eyo ate bayinza okuba bamusindika na kuketta gwe mukwano gwe kati bw'atyo Cohen bwe yali nga akwata ebintu nga naye gwabikwatirako alinga mukwano gwe yalabako mu Cambridge University ate nga ali ku assignment za colony office bamusindika kukola miki alina okulaga nti eno ali ku ludda lwo mukwano era bw'aba ayogera anyenyanyenya omutwe bw'ati anyenyanyenya omutwe bwa nga byomunnyonnyola abitegeera era nga abyagala era nga akwagaliza naye nga akukunguza buki mukunguza ali ku agenda ndala kati Muteesa ye bamukola bwe batyo bamukutulako kintu kati atandika okutambula ne bannabyabufuzi era asesetula ensonga za Buganda okuzijja ku kutambulira ku Buganda ne zitandika okutambulira ku politics eyo ye mistake yajja mu bintu ebyali bitambula mu bugenderevu oba mu butali buki bugenderevu naye nga tuyinza okugamba nti mu bugenderevu kuba bano Baabo Mayanja bano group eno babinaayisa baani ba Beni Kiwanuka ebintu bino baali babimanyi buki bulungi nti bye baabawa okutambuza ndowooza ojja kutusomera ku babaka abagenda mu kukiikirira Buganda mu kukola constitution ya 62 kuba waliwo eyasooka eya 61 eyali mu Marble House eyo tetuna ebigundi byayo sabifuna bulungi naye kati eno ye listi y'abantu abakiika mu London conference ye Lancaster list of those attending Okay. I beg your pardon. List of those attending the Uganda Independence Conference 1962. The Right Honorable Reginald Mauding, I guess that's a spelling, MP, Secretary of State for the Colonies. The Most Honorable the Marquess of Lansdowne, Minister of State for Colonial Affairs. The Honorable Hugh Fraser, MBE, MP, Parliamentary Under Secretary of State for the Colonies. United Kingdom, Sir Hilton Poynton, Sir John KCMG, Mr. WBL Monson, CMG, CBCVO, Mr. A.R. Rashford, Mr. J.W. Ross, Mr. W.F.G. Lee Bailey, Mr. Winton CBE, MC, Mr. J.B. Sharp, the Governor of Uganda, Sir Walter Coates, KCMG, MBE, then Uganda Government. The delegates, Mr. Apple Milton Obote, Mr. A.K. Semper, Mr. G.S. Grace Ibingira, Mr. C.J. Obwango, Mr. M.M. Ngobi, Dr. E.B.S. Lumu, Mr. G.L. Vinayisa
Lukonga Binayisa, yeah. Mr. GBK Magezi, Mr. WWK Nadiope. The advisors, Mr. C. Powell Cotton, CMG, Mr. CPS Allen, OBE, Mr. A.C. Badenoch, yeah. Mr. M. Davies, Mr. Jegi Hado, and Mr. J.A. Bages, OBE, the Uganda Opposition Party. Delegates, Mr. B.K. Batalingaya. Ono ye yali erinye ddala Leader opposition. Enyandera bidi yali, this is Basil DP. Batalingaya. Yeah, Basil Batalingaya. This is DP. Yeah, by then, yeah. Mr. A.A. Latim, Mr. D.A. Patel. The advisors. Oyo yali muyindi. Yes. Chine Patel sio ni yatulako wanene yasooka okubeera gundiro. Anyway, simanyi oba yoyo. Advisors, Sente za Kajubi. Professor. Eyo Komao. Oyo ye taata wa Okay, Buganda. Bano bali yali yachiba waliwo bano ba delegates. Buganda delegate. Kati bali abasoose waliwo government ya Uganda. Continue kanjimalirize. Buganda, the delegates, Mr. Michael Chintu Katikiro. By then yali Katikiro. Yeah. Mr. N. Sebugwawo, Eddie Lubowa. Yes. Yeah. L. Basude ne Abu Mayanja. Yeah. Beba delegates abali ku Buganda. Ba advisor Mr. Dingo Fort, Mr. EFN Gratien, Mr. W. Jaya Wadena, Mr. AF Mpanga, yeah, Mr. JGM Flag, Mr. Makari Hunter, DS Downs MEW Chigundu. The advisor baliko ba Buganda abategeera Oluganda babiri, Chigundu ne Mpanga. Okay. Ankole delegates, Mr. J. Kabaileiho, Mr. Kazora JW Busoga, Mr. YB Walukamba ne Mr. DLK Lubogo. Advisor, Right Honorable the Lord Ogimo TD. Bunyoro yalina ba delegates, Mr. ZH Kwebiha, Dr. IK Majugo, Atetoro yalina Mr. S Rusoke, Mr. S Katama. Advisors aba Bunyoro kwaliko Mr. N Lugemwa Rujumba Kazaire Lautapach Nepalman, ba advisor ba Bunyoro. Then Toro, ba advisor Byaruhanga Galihamutwe Ramborali Fen Scheiba, then ne Helcock. By then the districts Acholi delegate Mr. Rutara WO Bugisu yaina Mr. GWN Bwayo. Bukedi yaina delegate JM Kiria ne Karamoja yaina Athio. Chigezi yaina Kikira oba yes Kikira, yeah, KMS. Then ne Wacha Oral WH. Does it continue? Okay, districts continued. Madi, Mr. D. Luga, Madi, delegate. Sebei, Mr. D. Arapta or Arapa. Teso, S.E. Igweu, Ne West Nile, M. Bora. The Ugandan authorities, urban authorities, delegate. Mr. C. Lewis, advisors, Mr. J. Ridley and Evans. Ku Secretariat, Mr. A.M. McIntosh, Secretary General. He was the Secretary General, yeah. Mr. J.W. Stackpole, Assistant Secretary General. Then abalala kwaliko D.H. Dobo Gos or Goose or Gosse,
kisinzira gye wasomera pronunciation, then Mr. Young and Cowley. Yeyo list. Amanyo ogawulidde delegation. Yes. Nga bw'owulidde list eyo. Nze njagala kudda wali ku Buganda ne Bungereza ne Federo. Nti olabye nti bagenda mu Lancaster House Conference eyaleeta constitution ya 1962. Yes. Naye list ekulaze nti government ya Uganda yali ewedde okulonda nga Dr. Paul Milton Obote yes. ye mukulembeze waayo ng'era ne opposition era naye bamukulaze ye Basiru Batalingaya ne bakulaga advisor Professor Senteza Kajubi. Yes. Era bw'ogenda okutunuulira ebyafaayo ojja kusanga nga be baava eri be bajja era be baali ne mu bino bye baayita okukola ssemateeka wa 95. Wedde bagenda mu Lancaster, government yalondeddwa dda buli kimu kyateekeddwa dda Apollo Milton bagenda okuteekateeka byo bwe bayita nti tugenda okwefuga. Era oyo Obote jajja akabokisi kali akawandiikiddwako independence kaatamanya bikwakola ki kinawe kootamanyi kyalimu biki ebyalimu. Yes. Kati ekirala kye njagala abantu bawulirize nti owulidde Fred Mpanga n'owulira Bumayanja n'owulira Eddie Lubowa Kigundu ya n'owulira Basudde Nelson Sebugwawo. Kati Nelson Sebugwawo olwaleero ye Naabagereka Buganda gwekola ki? Yes. Gwerina. Yes. Eddie Lubowa tannaba kufuna amukiikirira mu script eno gye tutambulako naye Abu Mayanja alinamu akola ku ntambula za Kabaka omukyalo oyo Mariam Nasejje Mayanja ne mubaamu Mpanga olwaleero David Mpanga mutabani w'oli ye mutabani w'oli kati tulina ate Sebugwawo tumutegedde ate Lubowa talina ate Michael Kintu oyo ye baamufiisiza ddala tewali naamwogerako mu byafaayo bya Buganda nti waliwo n'omusajja oyo kuba like reasoning ye naki yabali tebasobola muteekamu. Kaakati tulina Nsibirwa ate Basudde naye tebaamuwa naye yali nnyo conservative. Okay. Kati tulina Nsibirwa ono aliwo gwe bayita omumyuka wa Katikkiro ye jjajjaawe ye Nsibirwa oli gwe baakubira amasasi Namirembe yasalawo n'amasola addemu afumbirwe ekigozi era yasalawo okuwaayo ettaka lya Buganda ery'e Makerere ery'e Namulonge n'Ekitukutwe nga Abangereza baagala okukolerawo gundi eyo institution ya agriculture. Kigundu talina. Kakati ate ono Sempa gwolabye eri mu cabinet yabadde azaala ono omugenzi eyafudde ow'essaza omukyala Nakibirige. Yes. Ye famire eyo. Kakati oyo Amos Sempa yali mubi nnyo. Ndowooza kati obubi bwa Sempa oyinza bugeraageranya ku Bwakatende ne Kaya Kavuma abo omulembe guno. Ne Sempa yali muntu be batandikawo Kabaka yekka. Kati ekya Kabaka yekka tujja kukiraba mu maaso awo. So kyogezaako okunnyikiza nti wano tutandika olwo Andrew Cohen script ye yongera okutandika eteekeddwa mu nkola. Kaakati wadde bali bavuddewo bano bwe bagiteekawo. Yes, very good. Yeah. Ne bali nti ne bwe baavaawo era omukulu ogukyagenda mu maaso. Wano tujja kulaba olwaleero bano ababanja Federo, abasaba Federo, abasaba babawe Federo bagabana obuyinza bye boogera babijjawa era tebiva mu ggulu bya Baganda. Okay. Bakolagana na Baganda bakiikirira Baganda oba bantu bateeketeeka abatudde awo.
nti mukeera bukeezi ku makya ne babaleetera ekintu ne muyimirira ne mukuba engalo naye nga nekyemukubira engalo Abaganda temukimanyi. Kati mugenda okukeera ku makya ng'omuntu ayimiridde mu kereziya bagamba kakati bannange twagala batuwe federo twagala tugaba n'obuyinza n'ogamba kati olw'okuba abantu ababa mu kyaki bamanyi nti nno tugamba bugambye amiina bo balowooza bagamba bugambye amiina ate balaba omusajja yaliraanye wolotaali ate akireetera mu kaseera nti attention eri ku Christmas bantu baagala kuddayo okulya masavu ate omusajja ayogera bulungi addamu kireeta ayambadde bulungi musajja muyivu si obuyivu nga tubuzitadde ebbali muzeeyi kijaana bakugamba Kabaka aleese katikkiro omuvubuka tosobola kuŋŋamba omuntu wa myaka 60 ate katikkiro omuvubuka abantu kwegamba olwokuba nti nno tugenda ne tubeeramu naffe ne twejingawaza ne twejjamu okumanya kwaffe kati oli naakeera ku makya naleeta ekisajja kya myaka 4 ne kitandika okugamba kakati ffe abavubuka mutuwalana omuntu ow'emyaka 4 atandise n'okufumbiza abaana kakati eyo yembeera bwetutyo bwe tuzze tukola ki bwe tuzze tutambula naye nze kyenjagadde okubalaga nti waliwo abantu ababadde be baleeta mu bifo emmengo ne be bateeka mu central government nga si nsobi era singa wabajjawo ensonga bwerwanya ono naavuma ono naavuma ono naakuba ono kati mugenda okumaliriza mwe bano abajja wano okulooza nti mugenda kutaasa ne mulugwamu bali mu script ye balina agenda gye bagoba olwaleero gogwa mu kyoto amanyi Antone Jeno ye kiryowa Kiwanuka muzzukulu wa Jolejoyi Kiwanuka abatandika UPC Uganda y'enkya